bannakibiina ki NRM bakomekereza akamyufu k'ekibiina kyabwe n'okulonda kw'abaseete b'amagombolola bammeeya ne bakansala okwetoloola eggwanga nga kati bano be bagenda okukikwatira bendera mu vaawo mpitawo 2021. Mu bitundu bingi okulonda kuno kwasanikiddwa emivuyo omuli amasasi, omukka ogubalagala, emigga, amayinja n'okwanyisiganya ebisongovu nga ne gyebuli eno bangi bakyanyiga biwundu mu malwaliro agatali gamu. Ng'oggyeko emivuyo, bannakibiina kino era tebagoberedde mateeka g'ebyobulamu agateekebwawo okuziyiza ensaasaana y'ekirwadde ki COVID-19 ng'obwedda bakuŋŋaana ewatali abakuba ku mukono. Bangi tebabadde na bukookolo wadde ebifo ewanabirwa mu ngalo, wabula wadde nga ab'ebyokwerinda babaddewo mu bungi tewali kye bakoze bana NRM ababadde bamenya amateeka. Kino kikitanudde ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Muchenyi Byabakama kwangula ku ddoboozi n'avumirira effujjo eryalabikidde mu kalulu kano. Butaba na mpisa ebintu by'abantu otandika obakuŋŋaanya nga bonna beekuŋŋaanyidde wamu nga tobawabudde ku byokwewala ekirwadde kya COVID. Butaba na mpisa, indiscipline of the highest order. Singa twewala, singa ffe abakulembeze twekuba mu kifuba ne tugamba nti twewale ekintu kyonna ekituleetereza okulabika nti tuli indiscipline, ekyo kijja kuyamba eggwanga lyaffe, obulwadde tujja kuba tulwanisa bulungi, ate okulonda kwaffe kujja kubeera kwa mirembe ate nga kwa bwenka. Byabakama abadde ku mukolo gw'okukuza olunaku lwa demokolasiya olw'ensi yonna olukwatiddwa ku mulamu ogugamba nti okwolesa demokolasiya wakati mu ssennyiga korona alaze okutya ng'ebikolwa byabadde mu kalulu kano bwe biyinza okwongera okulanda ne bituuka mu kalulu akajja. Gwe n'ogulira abalonzi ne siringi 50,000 oba 1,000 kooti n'esazaamu buwanguzi bwo ne bagamba tuddemu okulonda ne tufulumya bajeti oba ne tukozesa ssente miliyoni 400 obukadde 400 oba 500 okuddamu kulonda. Kati okwonoona ssente mu ngeri lwaki twe nga bakulembeze abanoonya kalulu tutwekuba mu kifuba ne tugamba nti tuleme kuwonoona ssente mu ngeri eno. Wabula Byabakama ategeezezza nti wadde nga bana NRM bamenya amateeka naye si bakukangavulwa ku bikolwa bye bakoze, wabula ategeezezza nga bafunyemu ekyokuyiga kwe bagenda okutandikira okugonjoola emirerembe gino. Singa tuwe ne tugamba nti tetwagala mivuyo tegigenda kubeerawo, naye bwe tuba tugamba nti tuyagenderawo bwe tuti then emivuyo gigenda kubeerawo, kubanga abantu be bakola emivuyo be baleeta emivuyo, abantu be balwana si nsolo. Ye Waswa Mukasa Zaidi okuva mu National Consultative Forum nga y'omu ku babadde aboogezi abakulu ku mukolo guno anenyezanya abanene mu gavumenti abakulembeddemu okumenya amateeka n'ategeeza nga bano bwe batadde obulamu bw'Abannayuganda mu katyabaga. Kyannaku okuwulira nti minisita ali mu kkomera nga ye yadde akuba amanta amasasi okwagala okubatta olw'akalulu. Minisita bw'obeera nga ddala mutuufu oli mu kintu ekifaananako bwe kityo nga tolina masiki, nga tosobodde kuteekawo kantu bantu bagenda kunaabira mu ngalo, nga tusobodde kweyawula ku bantu kwewa at least ka distance okuva ku munno okutuuka mulala, olowooza ki? Ono asabye omukulembeze eggwanga okuggulirawo abalala omukisa okukuba enkuŋŋaana z'ebyobufuzi kubanga ebikolwa by'abantu be tebiweeseza biragiro bya kitiibwa. Ruling party yandibadde esomesa ekirala ekigenda maaso kubanga yetandise enkola eyo, naye opposition bwe banga kisobola okuva nayo yandibadde eweebwa omukisa. Ate kyensuubira nti opposition eri organized okusinga nabali abadde bakikola kubanga tefulina buli okujjako gavumenti okubalumbagana ate ne yetabaagala bakole ki batuukirize ekyo nabo kye baagala. Ebitongole ebivunaanyizibwa ku kutumbula demokolasiya mu ggwanga okuli ebikuumaddembe, ebibiina by'obufuzi n'ebitongole bya gavumenti ebitali bimu tebirabiseeko ku mukolo gw'okujjaguza olunaku lwa demokolasiya olw'ensi yonna olw'ensonga ezitamanyiddwa. Robert Neswe Kayongo, BBSKATI, Ageesigika mu ddiro lyo.